weegobeeko ekisuususu ekikuunyako ku mubiri nga kikuunya mu nkwawa oba mu bitundu byo ebyekyama. Naye ekisu ekyangu ekyokuwulira kyekisu ekiva mu nkwawa. Baganda baffe bangi nnyo abavaamu olusu mu nkwawa. Sigamba nti oba tebanaabye, sigamba nti oba batuuyanye, nga ne bw'aba amaze okunaaba asigala awunya. Mulimu ekisu ekisindike obusindisi nga baakuloga kiroge. Waliwo ekisu ekijja ku olw'okubanga akabuvubuka. Waliwo ekisu ekijja nga ffe abakyala nga tugenze mu nsonga zaffe ez'ekikyala. Waliyo olusu olujja nga gwe otuuyanye butuuyanyi. Waliwo olusu olujja nga tonaaba bulungi kutukula. Katwogere ku lusu lwonna in general oluva mu mubiri gw'omuntu, naye nga tugenda sinziira ku bitundu by'omu nkwawa. Tugenda goba olusu mu nkwawa, wabula ate kituyambeko n'okuba nga tuzeerusa zibeere nga zifaanana bulungi. Enkwawa ezaaguba tewali muntu yenna azaagala. Ng'oyina enkwawa ezaaguba suubirayo engoye zo okuba nga zijja ebizigiro wano mu nkwawa, engoye zo okukutuka amangu nga ziyulika naye nga ziyuka mu nkwawa. Suubirayo engoye zo okubanga zijja ebizigiro ebya yero oba ebya black. Ebyo byonna tugenda kubanga muganda wange tubikolako mu vidiyo eno nnyini mwentudde, wabula ng'aliwo okubaweereza amanya yenze Sheila Adita nga tetunnaba kugenda ku biki bye tulina kukozesa kuggyawo olusu olwo olubi. Teekako n'okubanga twerusa ebitundu byaffe binene ebyenkwawa. Kyenina okugamba mwebale nnyo mwenna abasubscribinga kweno YouTube channel. Teekako nammwe abagyekuumirako, abawaayo obudde bwammwe okubanga mulaba waka gwentaddeyo. Mbeebaza nnyo baganda bange, mundi ku mutima. Wabula ng'ate nammwe abatannaba kubanga mutweyungako nga tonnaba kubanga osubscribinga, jangu osubscribinga. Ekigambo subscribe weekiri awo, wabula ng'ate notification bell weeri awo akade gwe kakoone mu buli we tunaateekayo video bajja kuba bakuwa message ojja olabe biki bye tutadde. Video zonna ze tuteekayo ziri very important, educative, ziri inspirational, ziri motivational. Jangu obeere nga otwegatako. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tudiringa ne bad odor. Bad odor kyeki? Tuba twogera ku lusu olubi oluva mu muntu, either mu bitundu byo bino ebyekyama oba ebitundu bineeno eby'omu nkwawa oba ebitundu mu kamwa oba mu nnyindo oba mu matu oba mu bamzi. Ezo zonna ebitundu ebyo byonna bimanyi okuvaamu ekisu. Naye olunaku lwaleero tugenda kubeera specifically ku bitundu byaffe eby'omu nkwawa. Abantu bangi nnyo enkwawa zammwe ziguba, era nga tukubiriza okuggyawo enkwawa okuguba beera ng'oshevinga bulungi. Omukyala yenna oba omusajja tolina nsonga ekuzisa byoya bya mu nkwawa. Ebyoya by'omu nkwawa bijjeemu, wonooba obijjeemu ojja kuba otangidde okuddugala mu nkwawa. Teekako ne excessive sweating, okutuuyana nnyo. Buli lw'otuuyana enviiri ezo zikuuma amazzi ago ne gatandika okuwunya. Katutandike okutabula ingredient yaffe nga twetaaga lemon, twetaaga baking soda, wabula ng'ate era twetaaga ne coconut oil bulungi nnyo. Byonna ebyo tubyetaaga. Twetaaga baking soda, twetaaga lemon, twetaaga oil, coconut oil bw'oba omuyina. Kye tugenda osooka tugenda kukola bwe tuti: ogenda kukwata baking soda wo omuteeke mu kantu ko bwe kati. Osobola okugattamu turmeric powder bwe bunzaali obwa yero. Kwata turmeric powder omuteeke mu kasaanikirako bwe kati oba akasingawo gwe keweekakasa. Okwate baking soda ekijiiko kimu oteekemu. Okwate coconut oil oba omuyina muteekemu, oba olina olive oil gwe oteekamu ejiiko emu. Then okamuliremu ka lemon. Ekikuuta kya lemon nakyo kisqueezinge. Ekikuuta kya lemon kikuute obwo obukuta buveemu nga powder obuteekemu otandike okukuba. Tokuba bintu by'amazzi nnyo, tebijja kukolera. W'omala okubikuba beera nga weekuuta mu nkwawa okumala eddakiika 3. Enkwawa zigenda kuyambako okufa akasu ako akakalimu. Teekamu zigenda kubanga n'okweruka zeeruka. Mu mwezi gumu ogenda kuba ofunyeewo enjawulo. Imbaddiramu. Kwata turmeric powder bw'oba omuyina ebinzaali biteeke mu kabawero kakatukula obulungi. Okwate baking soda ejiiko emu ogiteekemu. Okwate lemon okuute ekikuta kya lemon powder oyo
omuteekemu wabula oteekemu ka coconut oil bw'oba okayina bw'oba tokayina teekamu olive oil ejjiiko emu omale okamuliremu ejjiiko emu eya lemon juice obitabule wamu bulungi nnyo. Tokola bintu by'amazzi nnyo tebijja kukolera kola ebintu nga biri medium bijabulukufu si bijabulukufu. Kwata enkwawazo bulungi nnyo obeere ngwa okuuta eddakiika 3 zimale ng'oli mu kukuuta enkwawa yeeno. Bw'onooba omaze ogikuuta netukula n'omala okugikuuta birekeemu okumala eddakiika 3 oba sekendi 3 omale onaazeemu. Osobola okukwata akatambaalako okateekako amazzi agookya n'otandika okuba nga oginyige bulungi. Mulimu abantu abalina allergy ng'ayinza okukikola ate natandika okujja allergy. Bw'omaliriza kwata akagoyeko akookya obeere nga ozookya. Osobola okukwatayo ebizigo byo n'obeera nga osiigamu. Vidiyo eno w'ogisanga nga y'amakulu giwe like okomentinga wansi wabula ng'ate era teweerabira ku subscribinga woba tosubscribinganga n'akadde tokeerabira. Amannya nsigadde yenze Shila Adita abeerayo baweereza embaagala nnyo.